obadde olinze ku baasi olinze ogenda kukola ofunyemu ka break ku mulimu oli off wona abeera kasita obeera ku awali wifi oba awali internet oba olina ku data n'oteekamu ku Google okwo n'otypinga emirundi 3 n'otypinga W emu esooka W eyokubiri W eyokusatu W 3 then n'osaaka akatoonyeze n'owandiika ekigambo passport kigambo passport naye n'oyongerako S endala nekibeera passport n'oddamu n'oteekako katoonyeza n'oteekako ekigambo go oba GO naye go kyekijja otwanguyira n'oddamu n'osaako akatoonyeza n'oteekako UG mu bumpi bwe tuwandiika ekigambo eggwanga lyaffe bwe tuwandiika mu bumpi Uganda tuliwandiika nga UG n'owandiika mu nnyukuta entono ebigambo ebyo byonna kati ngenda kibaddiramu kibeera Bannayuganda mwenna abatulaba tubabuuzizaako mu bitiibwa ebyamaanyi ennyo ebingi amaanyi ayinza Nyondo Rozet era nga nsinzira ku mukutu gwammwe ogwa Nyondo Media nembeera nga mbaweereza omulundi oguwedde of course twali ku embassy ya Uganda waneno Abu Dhabi naye mbebaza bannayuganda okutwagala kubawa kamwamu sharinga nateera mwalikinga content eyo gwe twakola olw'ensonga nti yali very important eri buli munnayuganda yenna awangali wano mu UAE era nga bwe twabasaba nti ayina yenna ekibuuzo abeere nga agenda mu comment section akiteeke tujja kuba nga tukomyewo nateera omulundi ogwokubiri n'omukulu era agenda okuba nga addamu atweyanjulire gwe wenna atamumanye kaseera kali oba atamulaba obeere nga ate omulaba era oddemu otunonyeko vidiyo zaffe ezasooka obeere nga ate omanya kigenda mu maaso kasooke ababuuzeeko tubeere nga otandikira ddala awo neyanziza nnyo mukyala Rozet owa Nyondo Media amanya gange nga bulijjo bampita Milka Bujamu nga nkola nga immigration attaché oba nga avunaanyizibwa ku bya immigration ku embassy eno wano eya Uganda mu United Arab Emirates buli munnayuganda ali eyo buli wosinziira wonna okutulaba nkolamusiza wasuza otya osibeeyo otyeyo muli mutya mwebale okubeerayo ate mwebale okuwangalira wano kyamaanyi nnyo ekyo kakati omundi ogwaggwa abantu basiima empeereza zammwe basiima empeerezaayo era abaana baliyo bajja ne baŋŋamba nti omwami oyo atuyambako nnyo bya passport bikitwala tugende era information bamufuna bulungi nnyo era bakutya okuba nti nno oluganda olukuba bugenda so nga ekibuuzo ekiriwo oba okusaba okuliwo era nga kwe kuntadde mu lugendo luneeno abannayuganda bangi basiima videos ezo kubanga zababangula mu bintu bingi nnyo ne bamanya kye bali batamanyi naye ate ekiriwo saawa eno kyeki still nga tukyali kulya passports ekibuuzo kyasinza okubeera common kyekibuuzo nti Rozet tubuuzeewo ku mwami Amir twapplyinga tutya kubanga watuwa procedures zonna in case mbanzize ne good appointment letter yange already nagireeta naye tetwamanya agikola atya agikolerawa ebintu ng'ebyo twahandikira waneeno kati oli naavaayo n'abuuza nti kakati appointment letter yonjikola nti asobola agenda ku embassy ne banyambako ne mbeera nga ngenda kugiwandika ne bagamba nti kiba kya online nga bwe wawulira naye basaba obannyonnyole oba okkaatirize ensonga eyo omuntu wakwata essimu ye bw'ati agenda kwapuki atandika atya atandikirawa abeere nga afuna eyo appointment agenda printing out the papers abeere nga ajja okuziprintinga neyanziza nnyo nyabo okusookera ddala neebaza abo bonna abeewaayo ne beefiisa akadde kaabwe ne balaba programu eyo nkulu nnyo eno ekintu kikulu nnyo kirungi ne tutegeera kyekyetaagisa kusinziira ku kya mukyala Rozet kyambuuziza
bw'oba osaba passport kati gye tulina eyeuganda gye tuyita East African passport oba e-passport, electronic passport, osooka n'ogenda ku mutimbagano gwe tuyita ennaku zino mu Luganda tuguyita ogwa Google oba mu Luzungu gwe bayita ogwa Google, n'onyigako bulungi oba ku simu ya smartphone oba ku kompyuta ng'eri ku desk oba ku laptop. Naye ebiseera ebisinga kati abantu abasinga Bannayuganda ekisinga okubangwira y'essimu eno ya smartphone. Kati bw'ogenda okubanga yo buli w'onaabeera wonna oba olina w'otudde olinze ku baasi olinze ogenda kukola ofunyemu ka break ku mulimu oli off wonna w'onaabeera kasita obeera ku awali wifi oba awali internet oba olina ku data n'oteekamu ku Google okwo n'otayipinga emirundi 3 n'otayipinga W emu esooka, W ey'okubiri, W ey'okusatu, W3 neno n'osaako akatoonyeze n'owandiika ekigambo passport, kigambo passport naye n'oyongerako S endala nekibeera passport, n'oddamu n'oteekako katoonyeza n'oteekako ekigambo go oba GO naye go kyekijja otwanguyira n'oddamu n'osaako akatoonyeza n'oteekako UG mu bumpi bwe tuwandiika ekigambo eggwanga lyaffe bwe tuwandiika mu bumpi Uganda tuliwandiika nga UG n'owandiika mu nnyukuta entono ebigambo ebyo byonna. Kati ngenda kibaddiramu kibeera WW katoonyeza ekigambo passport ng'omaliriza ne S then n'osaako go katoonyeza era n'osaako katoonyeza era then UG www.passports.go.ug ng'okiteese mu Google. Kati bw'omala n'okiteeka mu kyo kireeta buleesi Uganda passport online nekikuleetera nekikulaga new passport renewal schedule an appointment n'onyigako n'ogamba renew bw'oba osaba okusookera ddala nekutwala nekusaba ebyo byetaaga ejja kusaba ejja kubuuza ebibuuzo erina test question gyekubuuza nekubuuza katugezewa gye bakuzaalira ebibuuza mu Luzungu bakuzaalirawa n'oyogera nekubuuza erina kiyita test question ayinza okweza n'olondako oba gye bakuzaalira oba nickname. Ffenna twakulanga tulinayo amannya ago mu buto ge twazanyanga Rozet oba Rozet bakuyita Rozet ka small oba Rozet ki kati ebintu bwe bityo kati n'okkiriza naye olina okukitereka awantu ekibuuzo ekyo olimu okyerabira buli lwoyagala kujja access ng'oluusi ekikusaba kyekikuyisaako ensonga lwaki kibeera bwe kityo omuntu omulala alema okwakisesinga oba okuyingirira information etaliyo ebeeranga password yo. Kati bwe tutyo n'ojja n'oyitamu ebibuuzo ebingi emyaka ddi lwe bakuzaala kiba kirungi nnyo n'omaintaininga bino ebintu bulijjo byolina mu passport yo. Si kirungi okukyusakyusa ku bikukwatako naddala emyaka gye bakuzaala nnaku z'omwezi omwezi ebintu bwe bityo amannya go babadde bakuyita na Nyondo Rozet ate n'omala n'oteekako rest oba n'oteekako erinnya eddala lyonna. Lwaki mpeereza abantu amagezi obutakyusaamu okwongeramu ebintu? Gavumenti ya wano yo etambulira nnyo ku mutendera gw'amazima. Bw'oba wayingira nga gwe na Nyondo Rozet ate kati n'osaako rest ebiseera ebisinga bagaana fine bajja soka bakubuuza empapula z'amateeka naye mu nkomeekerezo bajja kumaliriza nga bakubuuza lwaki obikyusa. Kitegeere bajja kumaliriza bakubuuza lwaki obikyusa. Kale fine waliyo abo abayinza okuba abikyusa oba yafumbiddwa ekyo kale reason ebeera genuine wegamba agafunyerwa bbaawo kitegeere naye era n'emitendera egiyitibwamu miwanvu
olina ogenda mu namateeka n'olayira ekirayiro kye tuyita deed poll n'oteeka mu gazeti mu katabo akalangirira ke Uganda ne kakakasa katono tekyalina Nyondo Rozet amanya gakyuse gali bwe gati ne bwe gati okusinziira ku kino ne kino kitegeera ne kitwale na 14 kega ebintu bwe bito kati mu application eno erimu ebintu bingi ebitujjuzaamu n'ojjuza amanya g'abazadde bo. Nalaba abamu nga babuuza bagamba nze abange bafa tebaliyo. Omuzadde wo ne bwaba yafa atakyali mulamu ku nsi muno naye mwene abange tebaliwo naye era amanya osigala ogassaako naye n'olaga mbu bagenzi oyinza ogamba late oba deceased mu bracket ekitegeeza mbu omuzadde ono mugenzi. Kati n'oteekako ebakwatako ekyalo wawa gye baali basibuka biki tubeera naye ne information n'ekika kyo waliwo ebintu ebikulu nnyo. Kati tribes e Uganda zonna zirina ebika ekitegeera kabeera ava side ki oba ova mu region ki tulina ebika kati ebika ebyo n'okijjuzamu bulungi n'abajjajjaabo kwegamba bino bye bituleetera okutugumya nti naddala omuntu ono Kayongo gwe twogerako ddala Munnayuganda Asaasira gwe twogerako ddala Munnayuganda ekitegeera ebika bibeera bingi mu Buganda ebika obimanyi waliyo ab'enseenene waliyo abalangira waliyo ab'ente waliyo ab'emmamba we tukkirira wansi mu Banyankole waliyo abatiizi waliyo abashambo bangi waliyo abayitira n'abalala bangi buli wantu wetugenda okitegeera wetugenda Bunyoro Tooro waliyo ababiito waliyo abasenja waliyo abagweri waliyo abahinda bangi ebika ebyo buli region buli kabira erimu ebyo ebika kugamba netujjuza kati waliyo abasinga atera kugamba nze waffe tetulina byabika naye nga ddala gyebiri era amagezi gentera okuwa abantu bwoba tobimanyi noyebuuzaako ku mukulu akusingako bwegamba eddala gyebiri kati wetujjuzaamu ebyo ebintu ebyo jjuzaamu bajjajja amannya go biki bakuzaalirawa oli kabbira ki ekika kyo biiseemu nokkirira oli Munnayuganda by birth by registration n'olondako wawogwa n'ojja byonna waliyo ne paati y'abazadde bo bwennyini n'obateekamu gambe ne babalamu oba bagenzi obiteekamu. Abalala batera agamba mbu abazadde be tebalina ndangamuntu oba national ID. Tetusaba national ID z'abazadde tezeetaagisa. National ID gye tusaba ya rekomenda omuntu agenda kurekomendinga yokka ne annex okini tetugyetaaga. Omuntu akurekomendinga alina okuba nga Munnayuganda nga alina national ID. Tetufaayo oba omusinga myaka oba akusinga myaka kasita abaweza 18 jjukira national ID efunibwa wa 18 n'okwambuka waggulu. Kati eyo national ID gye twetaaga kopi yaayo then n'omuntu oyo okuwandiikirayo akabaluwa n'agamba Mukyala Rozet Nanyondo ali mu kuza passport ye bujja mumanyi mukwano gwange mumanyidde ebbanga bwe riti Munnayuganda mutuufu oba awangalira wano ne wano buntu butono nnyo just obwogera ekyo kyokka nojja there's a application ebeera ya page 5 wegwera mu page 5 n'ogiprinting kati ekyokusasula kino wansi waayo ku nkomerero eriko line B. Amil tuddemu wano katono nnyo wagambye awandiika W ogenda mu Google gwonna Munnayuganda alaba badde bambuza ekibuzo kino muli bangi of course nange mbale sikinako idea ko mbale supplyingako passport ogenda ku Google era apps ziba nyingi nnyo ku simu Google tebulako bw'oba togiyina nensobola buli simu gya ne Google yes noba tezayo osobola downloadinga so ogenda ku Google n'okwatako of course naye opening nga n'ogenda ku Google search n'ojja mu search n'owandikamu ekigambo W emirundi 3 katonyeza ekigambo passports ekya passports enyingi kimaliriza ne S n'osaako katonyeza go katonyeza UG
awo bwonyigamu ejja kubulaga terms and conditions ozikkiriza ogambe accept onyiga wali green bw'oba tokkirizigana nazo nga togenda kweyongerayo n'okusaba you decline n'ozigaana naye kati kiba kitegeeza oyongerayo nekubuuza ebyamanya go biki ebikukwatako n'olyoka nojuza application byonna genda biprinting out kiba kirungi n'oprinting out nobeera na application yo nobeerako nayo mu hard copy kati maze okuprinting out gundi yange ngifunye awo bampera appointment bagimpadde kati bwomala okuprintinga awo stage eddako ebeera yakusasula jjukira oluli mu interview yaffe eya last time omulundi guli ogwasembayo naweereza amagezi baganda bange nembagamba sibe encouraging okola express etwala ssaawa 48 ne passport zaffe wano zigwera mu wiiki ng'emu kati kirungi n'akola normal process ejjamuleetera emitwalo 26 ebeerako reference number 2 emu ya mitwalo 25 payment reference number endala kubeera mutwalo gumu gyemitwalo 26 eza Uganda kati ng'amaze okuprinting out empapula ezo page 5 kati akwata ezo payment reference number emitendera eri 3 wayinza okusasula ogusookera ddala ayinza okukozesa mastercard nasasula online ne mastercard si buli omu alina mastercard omutendera ogwokubiri ayinza ogikuba ekifaanani page esooka nakiweereza omuntu gw'amanyi mu Uganda gwayesiga atamuba akasente oba ataakalya kati omuntu oyo bamukubira ekyo ekifaanani n'agenda mu banka yonna n'atwaliyo ekifaanani ekyo kibeerako payment reference number kuba page esooka yokka bo bali bakopololako enamba ezo ne baziteeka mu system ne bajjako sente zabadde asasula omutendera ogwokusatu sente zongo nageze nazo mu cash nasasulayo azitwala mu cash aba yazimuwadde mu cash oba ku mobile money oba ina wazimusindikidde ku bana abatambuza sente nagenda nazijjayo kati nasasula cash mu banka nenga akubala papula luno olusooka nuko kuliko amanya gange sibwe kiri kuliko amanya gange nga obikkirira naye kuliko ne payment reference number the line ebbiri ezisembayo kati nakuba newabanga akubyeko wanooko balina kuva kumanya kirungi akuba ekiramba kubanga nali mu banka asobole kakasa aba asobola okuweereza ali waka yenna namuza ne sente namagenda mu banka yonna onsasulire kati basasula ne bamuwe nogundi bagita batya the receipt kati receipt eyo bagimuwa agikuba ekifaanani ne addamu nagimuweza najatakinga naye ne bwebanga tegenzeeko kasita oba osasudde kubanga kati tosobola kufikisinga appointment nga tosasudde sente bogezako okola appointment egaana omuntu watuukira okola appointment eno kiba kitegeeza mu sente azisasudde mu bujjufu kati bwolaba ebiseera ebisinga appointment egaana kitegeeza waliwo sente zotasasudde oba waliwo information enkyamu gyoteekamu kati katugende ku mutendera gwokusatu nagenda ku mutendera gwokusatu tukyali ku ekyo ogambye osobola okukozesa mastercard olaba nga tagirina ogambye gyotugambyeko process nti oli asobola okuba ekifaananyi nakisindikira li ewaka namwezi akasente nagenda amusasulira cash mu banka nafuna receipt eyo eyokusatu kati ogwokusatu omuntu ayinza osasula sente ezo ku mobile money naye ku network eze Uganda katugeze Airtel oba MTN ngazina wano katugeze sente ozirina ku ssimu abamu tubeera n'essimu zaffe za Uganda tetuzifiisanga tuteekako mobile money ne transactingirako kati kyakola agenda bugenzi ku mobile money kati nga MTN adairinga *165# ya mobile money nemutwalayo nemugaa payments ndowooza erinambanya neyitamu nekkiriza nebuuza fees taxes biki utilities nogamba taxes egino misolo gya gavumenti nonyigako nekkiriza nekubuuza URA nogamba URA nonyigako nekubuuza with PRN or without PRN
with PRN kubanga olina PRN ziri enamba ziri ku application. PRN in full kitegeeza payment reference number, zinamba ebbiri ezo ziri ku application kati noonyigako noteekamu emu ku emu ye bw'ogiteekamu bw'etekuleetera n'amanyi na Nyondo Rozet 25,000 n'osasula n'okamala n'oddamu n'oteekamu ey'okubiri n'osasula na Nyondo Rozet 1,000 n'ogusasula nekigwa ne bwe batufunye receipts ezo kiba kiwedde ojja kujja kasita otuuka wano zo zibeera mu system ziraga kubanga kuliko wetulaga ku verifyinga URA no verifyinga neraga mbu ddala sente zasaliziddwa kubanga yo receipt mba sina kyenjeetaaza kubanga era mu nkomerero bwenkolako empapula zonna zikodde zaffe tuba tutute buli kimu kati nga kiri mu soft mu system yaffe kati bwekityo bwekikola ekyo gwe natulaba abaana mwadde bangi bye nabadde nsindise ne mbagamba kuba sijja kulimba ekyamazima nange nadde simanyi nti oapplyinga otya era nga simanyi osasula otya abamu nadde mbagambye nti mumanyi ekiro nti osobola okuyitayo konookola ki n'obuuza nagula ku kitebe ne weebuuliza oba oliawo oba ne bagamba nti njageza okubuuza mbere nga nkola kinageza okulaba nga kijja kubeera very important kubanga muli abaana bangi nnyo ate nze ndi muntu omu kati mu kifo ky'okuba nti ate mwe musituka mujje yensonga lwaki nasazeewo nze okusituka nzije kubanga twasalawo nga ffe abanyondo media okubeera nga tubaweereza mu buli mbeera yonna ate nga n'abantu betukolera nabo oba gwenkoze naye mwami Amiru muntu mulamu abadde ku mirimu gye naye ate bwenzize ne musaba akadde olw'ensonga nti kino kibadde kikibulamu gemazima gennyini nga buli omu ambuuza tusasula tutya tugenda tutya naye nampaka nagamba tekirina buzibu kati tuli waneno kwembasa okubanga tuweza bannayuganda bannaffe sikirinaamu ttabu so kansuubire mukwano otegedde kyetwandise nakyo kibadde kyakuapplyinga for passport online era natunyonyola oteekamu otya abasinga badde mugamba nti tugenda ku app ki tugenda ku WhatsApp tugenda ku app ki so mutegedde nti ogenda ku Google n'oteekamu era osobola okuba nga oddayo mabega n'owuliriza ebintu bino bulungi nnyo n'opozinga nga bw'owuliriza ddayo mabega teekamu ekiro kyennyini nga bwakirambise bulungi olulimi lwayogedde Luganda era nga kyemmanyi mwena mutegera olulimi Oluganda mugende mu procedures zonna zobeere ng'okola ki nga owaayo ekyo kyennyini kikugambiddwa obijuze bulungi nnyo ku payment tutuuseewo era mbadde mubuuza tugakola tutya tugenda banka za wano tusasule tugenda kola tutya atuwadde engeri ziri 5 osobola okuba nga ate osasulamu esente weyamba nti mulimu n'engeri ennyangu ennyo gamanga mobile money naawe atalina mobile money nti osobola okukola kikubanga zino gundi card gyoyogeddeko eri very very unique si buli muntu nti agirina naye oba osobola okuba nga olina maama obaani n'okuba ekifaananyi ekyo gundi eno olupapula olusooka nobeera nga tuweereza Uganda bakuyamba okuba nga bakusasulira mu banka ekyo nakyo kyangu nnyo n'ekya mobile money kyangu nnyo so kansuubire nti ekyo mukitegedde bulungi nnyo kubanga mubadde bangi ge mazima gennyini katuvuddewo awo nga tumaliriza kati maliriza bulungi okubanga mpletinga out papers zange maze okusasula kati njagala appointment mwami Amir appointment ino ngisaba ntya ngisabirawa era ngifuna ntya neyanza nnyo mukyala Rozet wamu n'abalabe baffe abatulaba essaawa zino okusookera ddala nga sinaagendayo waliwo ekintu kyenalaba ekibuuzo kyetulina okuddamu ndowooza nga tunagendayo nga tumaliriza gino emitendera 3 gino egy'okusasula kansooke njibajjukizeemu ogusooka gwa mastercard ogwokubiri ogwokusasuza mobile money ogwokusatu okuba ekifaananyi noweza omuntu weuganda nakusasulira mu banka naye waliwo omulala gwe nawulira nga abuuza oba naleeta ekiteeso lwaki gavumenti tebagulirawo akawunti kwe banasanga sente wano sente zino nga we nabagamba zino bazita NTR non-tax revenue sente zigenda mu terekero lya gavumenti oba mu gavumenti coffers mu terekero lya gavumenti ezo etterekero liri Uganda akawunti ziri Uganda teziri eno wabweru era kyobulaba tusasula sente zino zigenda ku akawunti ezo mu Uganda zigenda mu URA Uganda Uganda Revenue Authority ebunaanyizibwa ku kyokukungaana emisolo kati okuddamu ekibuuzo ekyo
tekiri ekyo tekijja kusoboka. Emitendera gino egiriwo esatu gikola bulungi nnyo ate obeera nashuwa bulungi sente weziraze wezigenze. Nga tuvudde ku ekyo nga tugenze ku kibuzo kyoba okumbuuza nga tumaze okusasula sente ezo stage eddako ebeera yakola appointment oba schedule an appointment. Oddayo mu Google wenyini oba mu Google nga bwe twakyogedde mu Luganda. Kati bwogenda ku Google oddamu n'osaamu ekigambo ekyo www.passports.go oba .go.ug. Kati awo ye kulambika bulungi nekulaga byewetaaga nekugamba renew new application nebikulaga byonna nekulaga schedule an appointment. Gogenda butereevu nonyiga mu schedule an appointment. Kati mu schedule an appointment eyo ejja kubuuza ndi lwe bakuzaala bibeerako wali omwaka biki nekubuuza nesaana emuyo nonyigamu nokkiriza nekutwalayo nekulaga ennaku eziriwo kitegeere. Naye kati engeri essaawa zino buli omu bwali mu kukyusa passport ye. Omuntu aba tasuubirira okufuna appointment ya leero olwaleero oba lwankya baba bazitutidde abantu bangi buli omu akyusa passport. Bantu balinda buli omu yalinda ssaawa esembayo simanyi lwaki. Kati olunaku olwo tebasobola kuteekako bantu bayitirivu bateekako batono bateekako abatunga bameka ku lunaku olwo? Kati buli lunaku tuliteekako okusinziira ku kapasite y'ekifo namba ki ekisobola okumalayo. Singa twali tusobola bonna bakola Kampala yandibadde ekola nga bukadde 2 olunaku naye yetemerako negamba letse tujja kukola oba 3 olunaku. Osanga nti luno lujjudde ne bakusanga nga tebakutaddeyo wala maybe nga myezi 2 mu maaso. Ennaku ezo kasita zijjula nga zeeyongerayo okitegeera. Naye ate ebiseera ebisinga kyannaku nti osanga abantu basabye appointment katugeze balina okubeera 30 nga kwembasa olunaku naye nowesanga n'3 tegaaweze tebazi. Naye appointment basigaddeko mu kutuuka wano watuuseko 25 okitegeere oba 23 omusanvu ne gufiiriza bannaabwe. Waliyo n'abo abateekako appointment talina shuwa yagamba ndiddamu mbisaba entereze okitegeere n'afiiriza banne. Era buli bwolaba olunaku olwo nga lujjudde kiba kitegeeza mbu waliwo abalubukinze kwebali. Nange mwenyini mbasibamanyi sobola kuba access nga nembategeera system terinawo ekimpeera mbalabirawo bazze nga bazze na appointment. Kati kibakola nanyiga ku schedule an appointment n'atunuulira ku nnaku eziriwo nnaku bweruti. Kati kusinziira ku mulimu ogwo ngere wano wetuli wano tulina betukolera olina okutunuulira luno olunaku n'abeera off lunanfevalinga n'asobola okujja. Kyekyo ekireete okubeera nga omuntu ateeseeko olunaku ate n'atalabika ajja kulonda olunaku lwe batagenda mukkiriza okujja. Kati olonda olunaku olwo kubeerako n'essaawa abamu zibeera ssaawa 4 abamu 3 5 6 mpaka okutuukira ddala ku ssaawa 10. Naye kasita lubeera nga lwe lunaku erwo lwolonze ekyessaawa si kikulu. Katugeze appointment yakugamba essaawa 10 era amagezi gempeereza buli oyo yenna atulaba omuntu oli munnayuganda planning okusaba passport yakeere bukeeze ajje tumukoleko obudde bukyali kubanga appointment yebeera nzigule ebeera ekukolako okwolwo olunaku kasita oba otuuse mwezi essaawa nga tezinakusuka ssaawa 10 nga tezinasuka ssaawa 10 oba bakukolako obutereevu. Obuzibu bubeera mbu okujja nga olunaku olwo nga tuli ku appointment tesobola kukolako eba tesobola kusumulula enyabu kwaba tuli ku appointment otasobola kukolebwako enyabu. Awo tutuuse si wabi
kansuubire mutegedde bulungi nnyo era ngenda maaso n'okubagamba nti ffe tujja kuba kubaweereza oba nga waliyo ekibuzo kyonna agenda maaso obeera ng'okiteeka mu comment section era mubasima emirimu gye tukola mwebale nnyo mwebale ddala abasima Embassy mwebale nnyo mwebale ddala n'abasima Nyondo Media mwebale nnyo mwebale ddala. By the way, ekintu kino bakirealizinga kati nze na bulijjo mmanyi tuweereza Abannayuganda bokka bali mu UAE whereby nti passports tezina kukyusibwa Abannayuganda bokka bali mu UAE wabula Abannayuganda bali mu nsi yonna si bwe kiri so tunyonyola ffe waneeno kya UAE kubanga kati nga waneeno ku Embassy of course bakwasaganya Abannayuganda bawangalira muneeno mu UAE oba oliawo mu nsi endala enkola enaabeera ndala tetujjayo okugikwata kuba nti kola ki tetugimanyi naye nga basinga bagamba naye ddala kituufu omuntu asobola okufuna appointment nga esukka mu myezi 2 ng'esukka mu mwezi nti katugeze tuli mu gwa 8 n'afuna nga eri mu gwa 12 kisoboka naye nze nnyonnyamu kisobokera ddala kubanga kati essaawa zino nga bwe nakugambye oba bwe nakugamba mulundi guli ogwasembayo buli omu kati alwanisa kufuna passport kati ate emabega wali twagayaaliramu nnyonnyonya abantu omulanga bwe gwali gukubibwa bannange tukyuse passport bangi tebafaayo bagamba ndikyusa kaseerako nga katuuse ate waliyo neeri endowooza bulijjo gye tutera kubeera naye omuntu n'agamba bajja byongezaayo naye ng'ekintu kino nga bwe nakunnyonnyolamu omulundi oguwedde ekintu kyali serious tekiri ku level ya Uganda yokka kiri ku level ya East Africa kwegamba twasayininga ne tukkiriza ne tugamba ffe abalina okulembera mu kintu kino ffe abalina okulaga ekifaananyi ekituufu ffe abalina okusooka okugirako ddala zino passport kati bwe kityo ojjukira emabega luli kyali kirina deadline yakyo ne bakyongezaayo kati yasembayo eyo nga nnyo ogwokuna passport terina weekutwala wonna ekola okuddabuza e Uganda. Waliwo n'omu ku balabi baffe gwe nawulira ng'agamba ye passport empya yamulemesa okugenda e Saudi n'agamba yali alina okozesa empya enkadde ensonga lwaki enkadde empya yamulemesa okugenda e Saudi yali terina mu status yonna eya wano kati bwoleninga passport eno nga tonna bakuteekamu kintu kyonna nkalu teri mu status ya wano kati ezo ensi tezikukkiriza ogendayo naye lwakubamba ziri wano mu Gulf region zimugamba jangu kweri passport enkadde lwakuba bamanyi akyali awo mutaka naye era bamala tunulira kumpya nebagamba ziza passport empya naye visa eri mweno gyowangalira wano United Arab Emirates kati nebamugamba jangu nebamukiriza lwa visa eyo lwakuba eri mu nkadde nebaba batunuliramu kibeeranga kati ng'olina visa ya wano tonagikyusa giza mu katabo akapya ng'ova Uganda era batunuulira ku katabo akakadde ne batunuulira visa eno immigration wetunuulira nekuba stamp mu kapya buno bubeera bukakafu buddala visa ogirina yeeno naye kana katabo tekakola kaggwako tujja kuba stamp waliwo abagamba nti akatabo ako olwedde kaba kagwako tukasuule neyazanyanya bakatabo bakagwako akakadde ako tukasuula kyoba olaba bwe tumala era nalabako n'omuntu akibuuza bwe tumala kufuna akapya tetusola akatabo kyoba olaba tukakansolinga ne tukakuddiza lwa nsonga kabeera mu travel history yo travel history eno erina weeyambira waliyo ensi ezimu bw'obanga osaba visa naddala ezo ezakulaakulana edda zitera okubuuza olina travel history tunakakasizaawa mbu obadde otambula noddanga ewaka ku butaka oba oli kika ky'omuntu anaatambula
obulireyo olemu okudda katugeze osabye visa ya bulambuzi toganireyo nobagamba nedda kusinzira ku pasipoti yange enkadde nze Rozet natambula nengenda e Dubai nenzirayo mirundi 2 natambula nengenda e Kenya mirundi 5 nagenda e Tanzania nagenda e South Africa nagenda America nagenda Canada kwegamba nobalaga nogamba bwema nasobola otambula emirundi gino gyonna nga sizze nga nguzirayo nga ate wano we naganira nagamba aya muntu mwesimbu atambula naddayo kyayogera kakitegeeza kyetuba tukudiza akapapula akatabuko wadde nga si kyekyo kyokka tewaliwo nsonga yonna lwakisigaza akatabuko tetukeetaaga akatabuko wakasasulira tuyinza okasigaza mutendera gumu gokka nga tokakozesangako nga kali empty temuli stamp wadde tulina travel history gyotwala tulina kyotwala naye waliyo nooli oba kyaketaaga kolerako obukakafu okakasa oba byamulimu oba byaki addemu abakakasa agamba naddala natambula stamp ogiraba visa ogiraba nagenda nenkomawo bwenti ne bwenti oluusi bazibasaba luvannyuma lwa bbanga ng'oluusi bali mu kyetuyita audit na photocopying stamps ezo ne visas nazatachingako nasobola kuddamu obuya audit query oba supporting documents ezinokumwisaako video zino zalabibwa abantu bangi era ne comments zaali nyingi n'ebibuuzo byali bingi naye ebibuuzo tusobola kubimalayo byonna wabula tujja mu biri byetulaba nti nno byo biri very important oba tugabe biri very crucial so waliwo abaana era enamba nyingi ebuuza nti banene abadduka mu biyumba mukudduka mu biyumba passport zaabwe nesigala emabega nga nkadde bo bawewa magezi ki singa abeera nga alina passport copy asobola naye ku applyinga naye naweebwa empya eri nagyerabira neyanza nnyo mukyala Rozet kituufu abaana bangi bazze badduka mu biyumba abamu netugoberera netugezaako okubayamba netutuukirira abasponsa baabwe mu biseera ebisinga succeedinga ne bakkiriza ne bazituddiza leero zibajjako naye ate waliwo n'oluusi omwana okudduka mu kiyumba ng'akugamba n'essimu ya sponsa takyagenda oba nakugamba oba abadde agent nemugezaako munoonya nga temumufuna keesi ezo zize zibeera competitive kati mu situation bwetyo katugeze omwana yadduka mu kiyumba oba ki takyasobola kubaloketi nga bamu batambulamu ne bagenda tekikyasobola abafuna oba essimu bazikyusa tamanyi abamu babeera tebamanyi negyabadde akolera naye tulina wetutuuka nga byonna bigaanye amagezi getumuwa tumugamba akole police report nakola police report passport yabula najja nasaba omutendera gwe gumu ogwo osaba online nosasula guli gwe twayogeddeko mu ntandikwa namala okusasula naschedulinga an appointment nasaba lost passport ebeerako fine nakikugambako naye nga amaze okufuna police report kati eyo fine ebeera ya mitwalo 10 wesanga nga akasente kali 26 nga mweyongeddemu emitwalo 10 nezibeera 36 kati nkeesi omwana ono nga bakama babe baali bamala okumuteekamu abuscondi era nga amala okuyingira overstay ajjawo obuvumu obugenda ku poliisi okufuna eyo police report okulaga mbu nno akatabo kaabula era yo police tegenda nekebera mu system neraga nti nno akatabo mwekali nti oba kuliko abuscondi oba kuliko omusango gwonna eryo keberenge kwa report eyo tesoka kwekebejja neyanza nnyo kati kisookera ddala omwana yenna alina omusango gwa abuscondi oba ogw'okudduka ku mulimu abamulopa yavayo omukyamu viza ye yali ekyatambula alinaku viza ya mukama we tajja funa police report tasobola gifuna kyekisookera ddala era amagezi gemba muwa aba alina okusooka n'amaliriza ensonga eri ne mukama we bakabe bamaze okufuluma bagenda talina wabajja yetwala ku poliisi n'ababuulire
era poliisi erina obuyinza wano enoonya abantu abo n'ekizuula badduka kubanga era poliisi neba bakuteekako omusango gwa abscondment tegenda kubonerezamu ey'essaawa netta obuze otya esooka netunudde ogamba waayinze navaayo ku nsonga eno neeno naye ndi wiringi kwogera ne mukama wange tumaliriza ensonga eno ne bamunoonya tebamulaba era batuuka ne bakojjako omusango ogwo kitegeera balina emitendera gye bayitamu buli yagenda ekironyereko dyawa neeraga yagenda ne visa yazisazaamu tekyali wano yagenda kati ate waba kale ngaasiganye nga omwana kale kubanga yagenda naye omwana badde mu overstay tebamusiba kugamba nti nobadde obeerawo irigale mu overstay nga oludde yamaze okuyingira overstay visa yaggwako aba agenda kukikola atya basobulimu police report oba bagenda kumukwata nti ate obadde obeerawo irigale nabye abaana bangi omanyi kati ffe betubeera ku embasi wano buli kizibu kiddukire waffe kitutuukako ekya overstay abaana nga agenze kola police report ku police agenze funa police report sinakirabayo nga babakwata ekisookera ddala kibeera kireeta essuubi nti omuntu ono omweteefuteefu kati okoze ebintu by'obujja agenda kwetereeza ate n'abangi busanga bamaliriza nga neka overstay akasasudde ate n'ebiseera ebisinga ono mwana bwafuna wano passport oluusi alinayo akakisa afunye omulimu naddukirawo oli agenda mu omulimu nagamwe omulimu ogenda gukuwa kusasule ne overstay oba ngenda gikuyamba ngikusasulire oba nja kusalangako ku musala gwo katonotono tumaliriza ogisasule kati kwegamba era watuukira agenda ku poliisi nga sente weziri ezikiryalinga overstay kati tekigaana ffe mwana tumuwa passport kitegeera kiringa nga oli wajja okureninga wano passport kubanga era mpulidde bangi nga bagamba tebajjagiza bupya lwakuba toyina residence ya UAE oli wano irigale wajjako visit visa yagwako nedda passport ezo nze nga immigration officer ali ku embasi eno nzibakolera abantu tulina ebizibu byenjawulo embasi eriwo okuyamba abantu kati ate lwaki omuntu abeera mu kizibu kino ate n'omwongerako ekizibu teriteeka erigaana mbu Rozet tajja kola passport lwakuba kyali ku visit visa fine bagamba mbu si resident wa wano siki naye mu mirimu gyaffe gino bwe tuba tugikola olina okutuuka abantu n'ogonda olina kubeera n'omutima ogw'ekisa olina n'okubeera n'omutima ogusaasira bano kituufu waliwo ensonga lwaki omwana oyo abadde akyalemereddwa kwegamba tutunuulira olina kikugamba nsonga ku nsonga oba case by case kitegeere mwana abadde awangalira wano amazeewo n'omwaka oba emyaka ebiri ebintu byagaana kituufu alina okuyambibwa tetulina musuula gavumenti eriwo okuyamba kituufu naye omuntu nga nina passport yange nzikirizibwa kati nga passport zino eziriwo mpya nzikirizibwa kubanga buli passport ebeera ya myaka 10 si bwekiri okuexpiringa nzikirizibwa ddi okurenewinga passport yange nga nkyagirina tenaggwako kunaku lusemberayo ddala nzikirizibwa ddi okurenewinga endala okweteekateeka okuba nti nombeera nayo nga wabulayo bbanga ki omunauganda yenna mukyala Rozet passport yonna omuntu kino abantu abasinga baba tebakimanyi era kati kantwala omukisa guno okutegeeza abalabi baffe bakitegeera okuba n'olwaleero passport oba kye bayita validity yaayo wekugitambulirako okugenda awantu wonna erina okuba nga te expiry date nga teri wansi wa myezi 6 tegeere kwegamba bakuwa passport ya myaka 10 gwe bwogikozesaako emyaka 9 n'ekitundu genda ogize bupya okitegedde katugeze passport yo bagikola 2020 ebagikola December 2023
ogw'omukaaga oba ogwokutaano wakati ogwokutaano n'ogw'omukaaga gwe passport yo gize bupya kikirizibwa nga niwankole wakyabulayo ebbanga kubanga kasita passport esukka eba tekyaweza emyezi 6 tebakukiriza okuddamu gitambulirako gemateeka ga immigration naddala ngaofuluma weyongeri ogenda mu nsi ndala katugeze oba n'ogenda kusaba viza bakugamba passport ye natere kugwako teweza myezi 6 singa bekyaliko emyaka gyange ng'ebiri nengamba njala genda gindi njakulayo emyaka gyange ng'ena oba emyaka nga bwe giti ndobulako emyaka ng'ena oba ebiri basobola okuzira ne bazinkyusiza kati awo embadde nzija kale kangendereko ddala passport yo waliwo n'okuddayo luvannyuma lwa mwaka ogwo n'oddamu n'osaba empya oyinza okuba bano betuyita ba frequent travelers page ezo nezigwako waliyo abantu abatambula ebyaddala oyinza n'okwesanga notagenda wala naye asala mu Uganda Kenya South Sudan Tanzania naye omwezi kugenda kugwako ng'atambudde stampu ezisala boda nga stampu 40 jukira 3 agayingira eri n'3 kwegamba bamukuba efuluma wano ziri 3 nezingira eri ziri 30 zenkaaga okitegeera kataawo era ebiseera era obukosi bwayingira alina okudda era neri alina okufuluma okitegeera passport stampu 200 ogenda noyisanga nga page ejjudde nosanga page ziweddeko mu mwaka gumu oba emyaka 2 oba emeka kweyakomyeko dda kusaba passport endala ku basis eyo passport ejjudde nafuna endala oba passport eyinza okubeera damaged eyulisa ekolesi noddayo nofuna empya oba passport eyo eyinza okuba nga ina ekigituuseeko tesoma bulungi wagitereka bubi oba wagikipinga bubi abamu bagiteeka mu jaketi nebuzookya nemala nekola ki neyononeka nga tekyasobola kutambula oddayo kwegamba buli anytime osobola kuddayo nogira passport oba ebuze oluvannyuma lwa mwezi noddayo nosaba endala ate obera nga ekyalikaweredde ekyasoma bulungi nnyo teyise mu mazinga namu naye nga era nga tejjudde gundi stamps nga weeri naye nga zengamba ebulayo emyaka 2 ebulayo emyaka 3 ebulayo emyaka 4 kangende nkola endala however ngirina bampa tugikuweera waliwo naabo kati nga biri ebiseera biri ebyoma bino nga tebiri nnyo kwembasi akadde ne katuuka apulaninga agenda atambulamu amala ebbanga nga taddanga e Uganda oba agenda kusoma kati nagamba ate embeera eri ntandike kutalipo okwesumbwa n'ebyokuleninga passport ndi mu kusoma ndi ku kino ogirenwinga okitegeera era ne baba akola ebbaluwa alirekomenda mwanikira agamba Rozet wuno agenda atambulamu agenda mala bbanga bweriti ne bweriti n'ogifuna tekigaanibwa kikirizibwa mu mutima omulungi mpozi ekirala kyenjagala kwongerako passport zaffe ezo waliyo page eri esembayo kino njagala kukubiriza abantu nsobole ekibategeeza waliyo eyo page etera kubuuza next of kin eriyoko eri ku mabbali eriko ebigambo nsaba buli omu yenna alina passport abantu abasinga tutera nnyo kyerabira okikola abamu tetugibikola n'ogisoma page eyo mba nsaba abantu bagibikulengako katugeze amiruka bujjamu next of kin wange ye Rozet na Nyondo nenkuteekako wali amannya ne namba y'essimu kwegamba singa oba ogudde mbuzibu bwonna oba olina ekizibu kiba kyangu nnyo babikula passport eyo nebalabako era owandiisako kalaamu si peeni kwegamba enkyo oyinza okusooka n'okyusa next of kin oyo just olabingako n'ojjozaamu omulala balina okubeerako babiri kintu kirungi nnyo kyomanya oyinza n'okuba n'oli Uganda naye nga watambudde ne passport yo abantu abasinga bebakulamu nze katugeze nina omuntu wange yafuna accident yagifunira ebwebajja mukodomi wange naye abamuddukira okuyamba balaba passport babikula page eyo bagenda kulaba
bakubira muwalawe yaliwo next of kin n'ategeera mangu taata agudde mu accident tavuddeeko kati ekirungi wekiyambira abantu bo banguwa nnyo okutegeera naye balamu mu situation god forbid ogudde ku accident bakututte bakusuddeeyo mu casualty omulaga obawa oba abantu bonna ne wano tebalinawo okutandikira naye wabeerawo enamba y'essimu eyo kiba kyangu nnyo okukontakitinga abantu kintu ekyo kikulu nnyo kize kibeerako ku bantu bangi era tuweereza nnyo abantu amagezi okubeera nga bawandikako enamba ezo nga tumaliriza mbadde nsaba okumanya oba omulabi waffe oyo yanditaze okumanya oba oliawo nga atawangali wano mu UAE naye yanditaze okumanya engeri yokuapplyingamu zino passports. Is it the same process oba kyawukanamuuko eri oyo atali wano eno mu UAE? Neyanze nnyo mukyala Rozet. Process ey'okusaba passport yeyo yemu eri Abu Dhabi, yemu eri mu embassy zenala zonna semazinga oba wetuyita mu diaspora abannayuganda gye bawangalire bweru wa Uganda. Nakujjukira omulundi ogwasembayo nakubuuliramu kati embassy ziri 5 ezirina ebyuma bino ezisobola kusaba osobola okusabira passport. Waliwo Abu Dhabi, waliwo London in UK, waliwo Washington in America, waliwo Pretoria South Africa, waliwo Ottawa mu Canada, then Uganda Central Office Kampala, waliyo regional offices Mbale eri active naye n'ebyoma Mbarara ne Gulu kati ezo centers ezo kwegamba bwoba obaze centers zino omugate ziri 9 kati ensaba yemu gye emitendera ekyawukanamu wa wosabidde era ako njagala kategeeza bannaffe abatulaba wano bw'oba ogenda kuwera ya Abu Dhabi bwekubuuza place of submission nyiga ku Abu Dhabi, place of collection ogenda gigire wano nyiga Abu Dhabi, bw'oba ogenda kukolera Kampala place of submission Kampala Central Office. Okay, kajja waawo. Collection Kampala Central Office. Bweba Gulu tekako Gulu, bweba collection Gulu. Mbale like that. Kusinziira wawooli. So oteka wogenda kujja applyingira. I mean wogenda kugifunira. Ye kubuuza wali n'olondako. Era tesobola kukkiriza eyo nayo stage. Bwe manyi koleddemu wano nga njagala kugifunira Uganda ngenda Uganda. Kisoboka. Oyo kisabira wano planning agenda mu vacation ogamba nyagigire Uganda. N'oteekako place of collection Uganda era sente zikendeera. Bw'oba ogenda agigire Uganda omutwale kusalako. Ogubadde genda kuza passport ogwa Korea nesigala ku 25 kikyenjawulo ekikiriko kati n'otuuka eri nolaga obukakafu mbu basubmitingira Abu Dhabi ogenda agigire wano nolaga n'olupapula lw'emankuwadde wano oliko stamp n'ogenda we bazigirayo kata passport delivery oba wagireyo passport eri Kyambogo awali face technology edda watagiranga driving permit gyogenda butereevu togenda ali ku Ministry of Internal Affairs ogijja era bangi nnyo basubmitingidde wano ne bazigirayo Kampala. Toyanziza nnyo section obeera ng'oteekayo question y'okubanga twasalawo okubanga tubaweereza bannayuganda bannaffe tugenda kumaliriza era nga naye nga tunamaliriza mukuliko eyo ku Deportation Center twavuddeyo nnyo kiri kitya eyo enjogera y'ennaku zino bagamba kika kirabula kikisandikire naye nga waliwo essuubi waliwo ekyakoleddwa mpaka nakati waliwo essuubi twabaddeyo era okuva luli lwe twayogera twagenda ne tubagabira ebiwandiiko ebibatwala tubagabira buli kyali tulina wano twatandika tulina kategori ze twatandikiramu twatandikirako bamaama nakazadde abalina babebe mulimu nenaalongo mulimu abakyalina obuwere mulimu abamu ababakodome baffe ab'ensi ababudde mu nsi ndala naye byonna bonna baana baffe baana baffe era bagenda Uganda
nga bwe nakugamba nga guli omulundi oguwedde kati netubawandiikira empapula ezo zigenda bazaayo mulimu n'abo betuyita ba expectant mothers nga bali mbuto basuubira balina embuto nabo netusooka netubakuba twasookera ddala n'abaabaana netudda ku bambuto netudda ku balwadde era abakyala bangi basinga abasajja obungi kati tukyali ku bakyala betukyakolako bwetumaliriza tudde ku basajja abasajja si bangi nnyo batonotono naye nabo betaaga obwetaavu baffe bonna tugenda bakola era olunaku lw'eggulo twasobodde n'okubatwalira obuyambi konsula general of Dubai ambassador Henry Mayiga yabutuusizaayo nga embassy ya Abu Dhabi ekulirwa His Excellency Zakewan Metibedi ambassador over head of mission nga yekwatidde wamu ne consulate ye Dubai ekulirwa ambassador Henry Mayiga twayekolamu omulimu netufuna obuyambi obwo era ekkulo bwabatuuseeko ng'ebintu ebikozesebwa ebyabakyala abadde babyetaaga nnyo amata g'abakyala sabuuni ayoza okunaaba pampa z'abaana ebintu bwe biti ebyo twasobodde ebibatuusaako olunaku lw'eggulo bangi babuuza ofe ekyaliwo okubanga basuga ne beewandiisa ofe ey'okweya ku deportation deportation center ekyali nzigule ofe ekyaliwo naye nga we nabategeeza guli omulundi guli gavumenti eno wetuwangalira eyateekako ekintu kino era yewaayo okugaba eya tiketi ffe tugenda kubaweereza ebiwandiiko ebibatambuza kubanga abantu bano bwe tuba tubala mu percentage ku 100 ndowooza 98 tebalina ntipapula ezibatambuza tebalina biwandiiko era kati kyetwakola twasobola okutegeeza Kampala netwongera ebikozesa mu bungi ddala nga bwokiwulire kugamba naye agenda okizula crisis nga yeeyongera buli lunaku abantu beeyongera kati tulina okubeera redde tweyanziza nnyo mukulu Amin Atachi webale nnyo webalire ddala wabula si bulo yakulaba tumirako abantu bonga omu babiri boba naye akatereki kakayiseewo tube nga tugala watashiyo olwaleero naye nga tuli basiimu n'abannayuganda basiimu neyanza nnyo mukyala Rozet webale nnyo akagisa kano era n'olwaleero nsuubira era ojja kudda ebibuuzo tebigwayo bikyali bingi bingi ddala tunokoddeko naye okusookera ddala nebaza buli munnayuganda atulaba buli munnayuganda awangalira wano awangalira neeka mwebale nnyo okwefiirizanga akadde ne mutulaba weewaawo oluusi muba mwina ebirala ebyokukola oba oluusi obadde ogenda kuwumulamu akava kukola naye nogamba kanfiiseyo eddakiika 3 kansooke ndabe programu eno kankole ki ate mwebaleyo ne comments enungi banange nze nziraba mwebale nnyo mwebale okwogera amazima bingi byogeddwako era tukyayogera bingi era kyembakubiriza buba tulina kyotegedde oba olina kyokyagala okubuuza kitubuuza ojja kitubuuza Rozet ono wali ajja kudda akitubuuze tukiddemu tukitereeze era Rozet nkwebaza nnyo webale nnyo 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 mu kaseera akatono n'otalinda ensonga eno okuwola n'okomawo n'ombuuza nompa olukusaba n'oba chance n'okubaddamu nze ntumidde buli munnayuganda yenna baganda bange banyinaze mwenna buli we muli mwebale nnyo kyembakubiriza kukuuma buntu bulamu kukuuma empisa mukola ebirungi mukyatuweeseza ekitiibwa mwebale eddungu lino si lyangu oluusi bitusukkako ffenna ng'abantu naye mwebale okulaga obuntu bulamu ne mubeera bagumu ne mutuweesa ekitiibwa kubanga buli bwe tutuuka kati n'ogamba oli munnayuganda olira bakugamba muli bantu balungi ekintu ekyo kintu kirungi nnyo tukikuumire awo tugendere awo mwebale nnyo
buli we muli wonna saba Mungu abateekeremu omukisa abateekeremu obwangu bibatambulire bulungi. Abo bonna appointment nga ya passport okyagirabanga eri wala tujja kutuukayo mu bumeekerize ate ne buli we tulaga buli we tweyongerayo pressure oba omuliro ogugenda kukendeera naye kyemukola byonna mufubenga okusaba passport akadde nga kakyaliyo muleke ekikola ku last moment. Kituufu. Neyanza nnyo neyanzege mwebale nnyo. Amiina. So takumira mpeera abatukumidde sigadde nga nze Nyondo Rozet ku Nyondo Media wiki yabadde ku kamera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omukyala yeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno ba Nyondo Glam. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe enkova eza buli kika binnamakula enkanyanya endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Glam basangibwa Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali eUganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe. Buli lwolowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala lowooza ku Baker's Choice Bread ogukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne keekisi eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donati mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, daddies n'ebintu ebirala bingi. Kuba ku noti 7 noti 3 9 emunya 724 oba noti 7 noti 8 234 6 9 oba plus 971 589 961 826. Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice.